atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne mama Namugereka bango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byabwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe ebyenjawulo nate ku lwakadde kano ke tulimwako okususibwako ensi yaffe ey'omunda weponi awabweru Katonda atudde munda munzala musa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongere n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri jjajjaffe Namuzinda amanyikiddwa nga Archangel Michael mu Lunyanyimbe nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy mwe tudde ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangaala ekyeru mu nnyindo, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo, oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu. Omwagalwa mwotudde, omwagalwa tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu. Nedda, ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe. Otegeere nti ggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo. Waliwo omu ku bazzukulu ababuuzizza ekibuuzo era nga kigenda bwe kiti. Tuzze tukyusibwa okuva mu bulabika nga tudda mu butalabika okumala ebbanga ddene nga we tuyita mu nkola ey'okufa. Abaagalwa, ekibuuzo kiri nti waliwo enjawulo mu kukyusibwa ng'ova mu ggulu ery'okusatu okudda mu ggulu ery'okutaano kulinganga kufa oba kwa njawulo? We kubeera kwa njawulo, tusaba onnyonnyole amakyusa gabeerawo gatya. Ekisooka mu byonna tuyagala tutandike n'ekibuuzo ekisoose. Abaagalwa, omwoyo wo oba kye muyita soul, mujjukire omwoyo kya njawulo ku muzimu. Omwoyo ye mwoyo omutukuvu n'omuzimu ye muzimu omutukuvu, bya njawulo. Omwoyo gukolebwa bwa muliro bwa kiwanuka ate omuzimu gwo gukolebwa bwa mpewo bwa musoke. Kyovala nti nno omuzimu gwe gutudde mu bwa Ssewamala kubanga musoke oba empewo yeekulira obusukkulumu bw'obutonzi ku mwayiro kwe tutudde. Kati omwoyo we guva mu nnyama nga guyita mu kufa oba mu kufuulibwa, gudda mu mwaliiro ogw'enjawulo ogutali bumu wamu n'ogwo gozze otambuliramu mu nnyama. Kitegera, abaagalwa, okufuulibwako okuva mu nnyama tekitegeeza nti ebeera nkomerero y'olugendo lwo olw'omwoyo nga amadiini amangi we bakkiriza. Naye wabeera wateereddwawo entandikwa empya ey'omwoyo wo mu butakoma. Omwoyo we guva mu mubiri guyingira mu mwaliiro ogw'okuteekawo enkyukakyuka ez'enjawulo mu bulamu bwo obw'emabega n'okomawo n'ozaalibwa bujja okutandika olugendo olujja. Ekirala kye mulina okubeera nga mutegeera nti si emyoyo nti gyonna gituddemu mayengo ga bwakitinda gokka. Egimu gituddemu amayengo ag'obwawannema. Era nga emyoyo egimu gitambula n'ekizikiza okusobola okubeera nga giwonyezebwa ku mutendero ogw'omwoyo. Kino kirungo kya muwendo nnyo mu kulaakulana kwammwe okw'omwoyo. Era nga amasomo agalina okubeera nga gayigibwa galina okuyigibwa omwoyo. Omwoyo guno gusobola okubeera nga guyimusibwa okudda mu mwaliiro oguddako oba ogwa waggulu.
Kino kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala emyoyo okukolagana n'emyoyo emirala mu kweyubula kwago. Era kiba kitegeeza nti omwoyo we gumala okuyiga then kyengeri yokka gye gusobola okubeera nga gukulamu. Kubanga omwoyo gubeera gugasse ettaffaali ku kittavu eky'obutonzi bwonna. Kitegera abaagalwa, mumanye nti emyoyo gyammwe giyina okubeera mu nsi ey'obulabika okusobola okubeera nga gidda mu nsi eddako. Eyo ensi gye mulabanga ensi ey'obwassekiriba kyattaka oba ey'omubiri. Nga yensi yokka ebayamba okusobola okubeera nga mwambala omubiri gwammwe ogw'obwekitangaala okudda mu myaliro egya waggulu. Mukitegera? Omwoyo gwammwe teguyina kkomo ku ebyo ebirabika ne bimukwatako, kubanga gutudde mu mayengo agatudde mu butalabika. Buli kintu kyonna kikolebwa kitangaala, n'ensi ey'ebirabika ekolebwa kitangaala. Emibiri gyammwe we giyimusibwa mu mayengo we wabeerawo enkyukakyuka ey'omuggundu mu nda yammwe. Eri abo bonna abali mu nsi ey'okusatu tebalaba bitonde bitudde mu mwaliiro gwa kutaano, kubanga amaaso gammwe tegayina busobozi kubalaba naye nga babeerawo. Omwoyo gusobola kubeera mu nsi gwe guli bumu wamu n'amayengo gaago. Kiba kitegeeza nti omwoyo okubeera nga gubeera mu myaliriro gwe gubeera gulonzeewo, kiba kitegeeza nti n'omwoyo gwennyini gubeera n'amayengo ge gamu ag'ebyo ge gubeera gulaba. Mukitegera? Mu biro bino eby'omuwendo emibiri gyammwe giri kukyusibwa nga we muyimusibwa nga mudda mu mayengo aga waggulu. Kino kye bayita okufuulibwa kw'emibiri gyammwe okudda mu kitangaala. Emibiri gyammwe girongoosebwa era nga kya muwendo nnyo okusobola okubeera nga kibeerawo, kubanga y'engeri yokka eteekawo mu makyusa mu bulamu bwammwe, era nga kibeera kya njawulo mu bulamu bwammwe obw'okufa bwe mulowooza nti obulamu bubeera buweddewo. Kino kikontanira ddala, tebubeera nkomekerero ya bulamu bwammwe naye kubeera kweyubula. Omubiri gwammwe ogw'obwassekiriba kyattaka guyambazibwa omubiri ogw'obwakibirizimu ne guyingira amayengo ago ag'obwakibirizimu agatuddemu ennanga ey'abulamu. Mu ngeri eno amakyusa tegalina kubeera nga gatiisibwa, temulina kutya ku lw'amakyusa gammwe, kubanga y'engeri yokka gye musobola okubeera nga muyingiwala mu bulamu. Okweyawula kw'ekikula kyammwe, kitegera abaagalwa, kwe kubayamba okusobola okubeera nga muva mu nkola ey'okubeera nga mufa muzaalibwa ne mufa nga mulonzeewo mmwe kennyini, okubeera nga mukomawo mu kikula ekirala. Buli we muyimusa amayengo gammwe ne mubeera wamu n'amayengo ag'eddaala ery'eggulu eryokuna, emibiri gyammwe gijja kutandika okubeera nga giyimusibwa n'okubeera nga giri bumu wamu n'ebirungo eby'eggulu eryokutaano. Okuyimusibwa kwammwe abaagalwa kugenda mpola mpola mu kweyubula kw'entegeera yammwe. Muli kusenvula mu mayengo nga mudda okuva mu mwaliiro ogwokuna okuviira ddala mu 2012, era nga kino kya muwendo entegeera yammwe okubeera nga eyingiwala, kubanga ekiragiro ekitukuvu kyateekebwawo okusobola okubeera nga muyimusibwa okuva ku mwaliiro ogwokuna nga mudda mu ggulu eryokutaano. Abaagalwa, wano we wagenda okubeerawo okusisinkana kw'omwenda mu sseŋŋendo oba kye muyita celestial event, egenda okubeera nga eteekawo amakyusa ag'omuggundu. Kino kye kigenda okubeera nga kibafuula ebitonde ebitudde mu butalabika. Nkitegera?
kino kya muwendo eri ggwe ng'omuntu ng'omwoyo, kubanga kye kikuyamba okutegeera nti ogattaganya wamu na buli kitonde kyonna, ozuukuka eri obumu bwo ne Katonda. Entegeera ye eya waggulu etandika okubeera nga ebeera bumu wamu n'entegeera ye ey'omunda, era oyimusa ekikula kyo eky'amayengo go ag'ekitangaala n'okyusa era ne kikuleeta okubeera ng'obeera bumu wamu n'obumu bw'obwa Katonda. Mbaagala nnyo nnyini ddala era nga yenze jjajjammwe Namuzinda, atenderezebwa agulumizibwe Kitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe. Akume.